Commentinga ennaku z'omwezi z'okomerawo wano e Uganda, CEO Michael z'agenda okupiikingirako ku airport. Kaakati libadde essanyu jjereere nga kilayanti wange akomawo okuva ebweru. Ng'akomawo okuva ebweru yatuuseemu kukola etimu naye eky'omukisa omulungi nti yasobodde okutuuka. Munnange bazadde be yabalimbye nti banona migugu era bo babadde tebakimanyi nti omwana waabwe akomawo. Kwabaddeko maama, muganda we, sisita we ne anti we. Nze yaŋŋambye bagamba abo bajje ku kisaawe banone emigugu era nange ne nkwata olukomo ne nkubira mukadde maama ne mugamba maama baŋŋambye nti mbatwale munone emigugu ku airport. Ne baŋŋamba kale tewali buzibu era ne nvuga bulungi nnyo ne nngenda ne mbapiikinga ewaka ne mbavuga ne mbatwala ku kisaawe nga bo bamanyi bagenze kunona migugu ku kisaawe. Zaali teziri busa nga kilayanti waffe wuuyo atuuse nga wuuyo atuuse kati nze nazze emigugu gyange nze njekuluulira nze njekuluulira ne ngireeta bulungi nnyo ne mbagamba munnange emigugu gino gituuse mujje mugikebera mulawo ba gyegyo. Baagenze okufuluma emmotoka nga ku mwana waabwe kuba amaaso ne bagamba lindako ono yatugambye tunona migugu ate kati ku gwe gwe tulaba essanyu essanyu ne libula okubatta essanyu ne libula okubatta buli omu yabadde musanyufu. Sisita yabadde musanyufu okulaba ku muganda we, maama yabadde musanyufu okulaba ku mwana we ne anti yabadde musanyufu okulaba ku muwala we. Okitegeera essanyu lyabadde ppitirivu nnyo 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 nga bw'okiwulira. Babadde tebakimanyi nti muwala waabwe agenda kukomawo olunaku olwo. Babadde tebakimanyi nti muwala waabwe akomawo nga bo bamanyi banonye emigugu kumbe emigugu gye banonye gitambula. Emigugu gye banonye gye giri gyennyini ejya ddala gye badde basuubira okuba nti banona era bwe baamalirizaawo ne bafunamuko akaseera ak'essanyu ne mbalekamu munnange basooke bahavingemu good time nga famire banyumyemukko kwegamba nga bumanyi nti omuntu yaakava ku kyeyo sigamba nti yaba yaakatuuka ne mupakuka n'obapakusa tugende no kasitoma wo olina okukola gamba olina okumuwa ka space ne bahaginga ne basanyuka oba okitegeera nga omanyi abakadde ne balambulalambulakawo ne ku kisaawe ku airport obwo budde wano ku CEO Michael airport pick up nze bwonna mbukuwa si kupakusa era bwe bamaliriza buli kimu ne baŋŋamba CEO tusobola okugenda. So kankutuuseko akatambi kano okerabireko olabe essanyu eryabadde wali olirabe gwaddako komenti ngawo nti nze nzirako vidiyo yiiyo. Kaakati mugamba mutya? Ndi mu kkubo ndi mu kugenda kupiikinga kilayanti wange ku airport yali mu kkuba ajja naye ngenda kusooka ngenda ennone famire ye okuli mukadde maama then bwe mmaliriza ngende nkole ki ono naye atati nimugenda ngenda nsooke nkime famire then bwe tumaliriza ate ffe tweyongereyo n'olugendo lwaffe. So mubeereeko ngenda kuba nti ate
maze okupiikinga client wange gwe mbadde nziza okunona bagenze wali eri bakyali mu masappe gaabwe nga obimanyi, so kambaleke basooke banyumirwe then nange nsooke malirize wano eno okusasula parking gye ngenda okusasula. So tuli ku airport nga bwolaba. Yep. CEO Michael Airport Pickup we tuli okuba nti ate tukukima ne kutambuza wonna wonna oyagala okutambula, okitegeera. So tuli wano ku airport nga bwolaba, nzize kukima client wange. Ali tulabike nti ate tuddayo. Naye baba bakyali mu bifaananyi, bakyali mu bifaananyi, kambalindeko bamalirize. So ebintu we bityo byatambudde, ebintu we bityo kwegamba oba okitegeera, ebintu we bityo we byagenze, essanyu lyabadde ly'amaanyi. Tewali kintu kisinga kusanyusa muzadde nga kwelukaminga mwana we ng'ava bweru ng'amaze ebbanga nga tamulabako. Tewali kintu kisinga kusanyula muzadde nga kwelukaminga mwana we nga abadde ava ku kyeyo ng'ava bweru. Oba omuntu oyo yenna gw'oyagala, tewali kisinga kuba kwegamba kusanyula nga kintu ekyo. Nga kintu ekyo. Kintu ekyo mwana sijja kukulimba ne waba nga bbaawo gw'oli mu ku receiving akomawo, kisanyula. Kisanyula era gwe wenna mwandibadde bannange weekwata CEO Michael Airport Pickup ne musobola okuba nti ate muwagira muganda wammwe, ne muwagira nze ndi wammwe, nze wammwe mmwe bange. So neebaza nnyo buli omu eyabuukinga ne CEO Michael Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okusookera ddala okubatumirako mu biti bino wammanga. Muli bantu bange siyinza kutabako nako. Okusookera ddala ntumirako ku bantu bange, basisita bange ne baganda bange abawangalira mu ggwanga erya Dubai. Mugamba mutya, how are you doing? Mugamba mutya abali mu Qatar, how are you doing? Mugamba mutya kateegamba etya? Mugamba mutya basisita bange abali e Saudi Arabia? Saudi Arabia agamba atya? Saudi Arabia ali atya bannange? Mugamba mutya? Munje balege mukwasaganya gye mutuusaako engalo. Mugamba mutya mwenna abawangalira mu ggwanga lya Doha? Yes, Doha, ndoza Doha nsi. Yes, mugamba mutya? Abali mu ggwanga lya Syria, mugamba mutya? Mu Syria by the way ninayo banakafunayo ba clients bange babiri nga bali mu Syria. So mugamba mutya? Mugamba mutya abali mu ggwanga lya Oman, how are you doing? Abali e Jordan namwe mbatuumiddeko nnyo mbabuuzaako. Mukomawo ddi bannange? Mukomawo ddi? Buli omu akomentinga olunaku lwakomawo e Uganda ndumanye. Buli omu akomentinga olunaku lwakomawo e Uganda. Ogambe ndi CEO nkomawo olunaku bweru ennaku z'omwezi bwe ziti ojja kumpiikinga. Okitegeera. Naye nga mwenna mugamba mutya? Nammwe abali wano e Uganda nammwe mbatumirako nnyo nnyini ddala. Mbatumirako mugamba mutya? How are you doing? Mwenna mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Mwebale kumpagira, mwebale kunsupportinga era nga nnyongera okubasaba n'oba ow'embwefu obw'ekitalo muwagire CEO Michael Airport Pickup wendi okuba nti ate mbatambuza buli wantu wonna mbatuusawo. Nakugamba gwali mu kuva ebweru ng'okomawo nkutambuza bulungi nnyo. Ayagala okulambula Uganda ng'oyagala gendako Jinja, River Nile, Semanya Dam, Zuwololo nga tolina mmotoka, nsobola okubeera driver wo, nzija n'emmotoka eyange ne nkutambuza. Gwogwo gwakunsasula, nze nkutambuza buli w'oyagala. Naawe ali eyo ng'oli ku kyeyo naye ng'oyagala kubaako ne byontuma, olina byontuma by'oyagala nkutambuliza oba by'oyagala nkutwalireyo ewantu wonna, ogwo nagwo omulimu ngukola bulungi nnyo bakama bange. Naawe ali eyo ng'oyagala kusurprisinga muntu wo, oyagala mugulira ku bintu, oyagala mugulira ku byakozesa, muntu akulabirira abaana, byonna mbikola oba kansobola butuusa bulungi nnyo. Naawe ali eyo nga kyekirala yes, naawe ali eyo ng'olina ebintu ebyeddukanya waneeno ku butaka e Uganda naye nga toliiwo, ng'oyagala okalabaalaba weeriiso, nambulira ku poloti yange eri oba ndabo bajja eri,
Nambuulira ku nnyumba yange tulabe eri etya. Byonna mbikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala. So kyolina okukola ekintu kimu, kuba nti ate onkoonako ku nnamba yange y'essimu gy'olaba awo, tusobola okuba tukwatagana bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abansapootinze, abakoze booking, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsiima bwongerwa, nange mbasabira Mukama Katonda abateremu mu bye mukola, musobole okuba nti ate muzzaawo we mujje muzzeewo. So atanaba kusubscribinga nawe twegatteko obe ng'osubscribinga, so okuba ntutambulira ddala wamu, kona mukapesa ka subscribe, omalirizako na mukade akaddawo kajje mu personalize okateke mu all nti bwentekayo video gw'osooka okugiraba. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mubere bulungi, Omukama Katonda abankuumire, mweraba.